Kkooti Butambala ng'ekubirizibwa omulamuzi Deogracius Ssejjembezeemu olwaleero okuwulira ogw'obutujju oguvunaanibwa omubaka wa Butambala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Muhammad Mwanga Kivumbi n'abantu abalala 24. Abasibe ku kkooti batuusiddwawo wakati mu by'okwerinda ebibadde eby'amaanyi ddala. Mu lutuula lwa kkooti oluwedde omulamuzi alina ebintu eby'enjawulo bye yawaako ensala ng'ekyokutwala abaana abagambibwa okuba abato mu kkomera ly'abaana nga bava mu ly'ekitalya. Bw'atyo omulamuzi Ssejjembe olwaleero asoose kusaba musirikale w'amakomera ASP Nicholas Katushabe okuwa alipoota eyazuulibwa ku baana ababiri okuli Mawanga Paul ne Muyinda Wilson abaalagibwa nti bali wansi w'emyaka 18 nga kyokka alipoota y'abasawo okuva mu ddwaliro e Mulago eraze nga ku bano omu yekka yali wansi w'emyaka 18 ng'ono ye Mawanda Paul nga Muyinda Wilson alipoota eno ebadde e Mulaga ng'aweza emyaka 18 nga nabwe ekityo ekkomera lyalimu libeera ttuufu. Wano bannamateeka baabawawaabirwa nga bakulembeddwamu Muyizi Sam we basinzidde okusabira Mawanda Beiro ekintu ekireeseewo enkalu wakati w'oludda lwa gavumenti n'olw'abavunaanwa olw'okutya okulagiddwa ku bulamu bw'omwana ono singa abeera ayimbuddwa okudda ewaka mu kiseera kino. So we submit that unless proven, the applicant remains innocent. Omulamuzi wano awadde Mawanda omukisa okwesalirawo ku nsonga eno era ono n'ategeeza nga bw'abadde ayagala okuyimbulwa. Omulamuzi awummuzaamu kkooti okumala essaawa nnamba ng'era olukomyewo agaanye okuwa Mawanda Beiro era n'amusindika ku alimanda mu kkomera ly'abaana ery'e Naggulu wakati mu kulaga ng'ono omusango gwaliko bwe guli omunene. Having arisen out of political disputes. I am not sure if the tensions and raised temperatures that came up in the result of those political disputes having calmed down. But such I do not have the confidence enough that accused number 19, the juvenile Mawanda Paul, will be out of the possibility of serious danger if he is released on bail. Accordingly, I decline his application for bail. It is ordered that he be remanded at Naggulu Juvenile Remand Home, which, although it's situated outside the area of jurisdiction of this court, is within a reasonable distance of this court. Oluvannyuma omulamuzi awadde ensala ku Muyinda Wilson oluvannyuma lwa maama we okuwa obujulizi nti naye taweza myaka 18 era bw'atyo naye n'asindikibwa mu kkomera ly'abaana e Naggulu. Ab'enganda z'abasibe kyokka balaze obutali bumativu n'entambula y'ensonga zino. Batusibye wano bbanga lyonna abaana baffe bababonyabonya babakwatira bwereere tebalina musango batusindike kubeera wano abaana baffe bababonyabonya batusindike mu high court okusinga otusiba wano mwene kooti twewuba tuva wala tukola kye abaana baffe baba bavunaana emisango nga balina emmundu bataba mubatwale mu high court. Bannamateeka b'abavunaanwa okuli Sam Muyizi ne Joel Ssenyonyi boogeddeko ne bannamawulire oluvannyuma. Obujulizi bwonna bulina obulaga nti anaweza myaka 18.
kitegeeza era okunoonyereza okwa prison kwabadde kukyamu. Ekyo kibalaga ekifaananyi ky'abanoonyereza, abapoliisi, ab'amakomera, kiraga nti institutions zirina ekizibu. Mulamuzi akkiriza kati abasindikiddwa naggulu rimaandi gye basibira abaana n'otandikiraawo okugoberera ensonga endala zonna kubanga mujjukira state ereega nti bonna abantu bakulu ne statement n'ebirala kati eyo ebeera wiini esookerwako.